Dajja Nti ogamba otya? Banna ye sirina bigambo byenye mpozi era ng'ombuuzizza omusajja musirise. Sereni egamba etya kuba leka muli mu vibe ku vibe? Sereni si egamba mpozi ffe abaliko ffe abagamba ndowooza era n'abayimbi bawulira bakikuba vibe ku vibe ebaawo wali ekyaliwo ng'omuyita Lord Bitemu ali awo omusajja wadda akuba ragga I'm not a beggar you are beggar. Yeah, banyumira cause you know the federation is kyenagisanzemu most of people bensanzemu abayimbi omanyize kati ndi producer nze binyumira okusanga abayimbi abalina style ez'enjawulo nzinyumirwa abayimbi different styles kati ng'oyo omwana naye alina style ennungi old school so anzijukiza Shabaranks nanzijukiza Shanks Vivid amatuuka mukwano I'm not a beggar saba no I'm like anzijukiza Shanks nanzijukiza ne Buju Shanks actually Vivid and then Shanks oli omulala waliwo omulala manyi Shanks Vivid yeka akatono bamuyita Shanks Vivid Asekeredde Gomers Shanks Vivid Asekeredde Gomers make a maggin me African dance song today federation congratulations upon your new certificate. Good. Certificate eyo license eyo tebadde nnyangu eya incorporation eyo naye kiraga okudda awamu abayimbi bonna okubanga federating is not something that is so manya abantu balowooza kiri so huge nti kiri awo tekirwanyisa kintu kyonna no but it's just okubanga mwenna muloopa wamu because wali ziri zibadde associations nezijja nezeegatta so yenna tebakaka ayagala ng'ajja nga yeegatta okulwanirira I think eddoboozi erimu then awo kiba kitegeeza tuba tulina bodies behind us zisinga obungi nga olaba wakazi we balina union okitegeera kati naffe ne banga ofisi yaffe okwekalakalizaako naffe nga union ebeegasa ne betuyamba. Certificate mugifunye mwebalituuka kukula naye ate otunuya federation eno muwandiisiza federation but waliwo nomulala yagiwandiisa Dr. Nti Asobola naye alina certificate yemu. Okuba ne certificate kiri okay because buli omu alina omulamwa gwa federation as long as his way of federating I think is kiyinza okuba is a different topic lwaki agiteekawo omanyi Dr. Nti musajja wa bintu bingi is a producer he's been a producer because ffe tukuze tumulaba abadde mukulu waffe so basinga obungi bateekawo companies ezo okubanga balina ebintu birala though because nti abamuyimbi tekitegeeza nti no gwe mulama gwe gumu as long as you have the associations it doesn't mean that every association that come to federate they are onto the same industry and kyenyagala mujjukire nti Dr. Nti he was into much of the live music industry but this is so much into the recording artists and he was a producer as well so he's a producer as well so he has a lot of sectors where that he can go and federate so just lwakuba nti no abatakimanyi bo balowooza nti oba kibi no si kibi it's okay so this federation is for recording artists those ones who have been recording and performing artists babadde batamanyi mugaso gwa music business because abasinga bungi wetutunulira abayimbi tuyingira music Uganda mostly Africans though kitandisa okula tibayingira music nga baagala kuba basita bagala kuba baserebu so that's why it's always hard for you as well journalists okwogera nabo bayingira basita manyi wayingira music ajja kuba sita ajja kufuna kinala babeera ne visions but they don't know what it takes to reach that way so kati kivula ne ba managers abasinga obungi bafuna obuzibu n'abo bayimbi ne babavaako because of ignorance obutamanya nti music yeetaagamu investing music yeetaagamu ati kivula abamala ne beevuma ne bapromota nabo abaffe bambi nabo nga tebamanyi kye bali nabo nga balwanagana n'abembi baabwe so ne beerabisa because nabo they are ignorant about the business so kyekizibu ekize kati right now
everyone is learning what music business is. That's the recording part. But yes, it's okay. Of course, we have a puzzle. If you're trying to put the picture, if you have a puzzle game, then they want you to reform or form the word. Ebirenge tudde mu kigambo naga kati ekigambo ndo kipange nenga kati puzzle of course ogiso okugikola ki okubicyankalanya okutuuka no, you can't just come and put magic ovu. Yeah, that's okay, because bintu bingi ebirina okubeera nga bipangulukuka bwoba otereza olaba bwanga ozze kutereza room eno olina okugyawo enfuufu eri okusooka n'obijja yes, and then n'ogenda okupanga nga buli kimu ng'okikirinize ng'ebimu bifulumizaako wabweru then omanya kati no kyekifiitingawo. I think it's nature of organizing. Okay. Yes. Mwekunganya so that you can take a unity among you guys, but it's coming to this unity because according to what happened incident about on Friday whereby mwali mwaga kwegwa malaka. I think we have what we call level of understanding. I think we can always have people that want to mess because of not understanding. But once they understand, it's all about coming onto the table and agree on one thing. But abantu basinga obungi engeri nagambye abayimbi baali basita engeri gye baali bayingiddemu ekintu ekyasooka. The first thing first, for them they thought it is of this star. So kati bino ebintu bambi bali biga mpola kino kyaffe kino olaba magawo kino kyaffe kino kyange but there is no one who owns anything unless you are music. What we have to look at right now is the commodity, which is music. You get? So no one gets involved in your own music when you are recording in your studio. But if you see these musicians, nga nange kwendi ekibalemesa kiriwo ekiti bo balowooza bayimbi bakabi naye beerabidde nti no music yowakabi gwe bayimba. So ye ne wabalekedde okuyimba kanku example y'omugenzi muze. Yes, ayinza okubaga nze ndi muyimbi ndiyimba. Yes, oliyimba dda, but byoyimbye biri recorded. It is a recording artist. So whereby nti bw'ofa osigala okolamu sente. So this is not only helping only abasta kati our star wajira n'avimba nze. No, it's not about nze, but it's about ebintu ebigenda okuyamba obutaleeta obuvuyongo ofudde kozi gwe nnyini kyo naye tetwagala tetu ofe ate otuleetera abantu okwekuba amasasi olw'ebintu okubanga tetumanyiwa gye belonging. So all we need is the right where it belongs. So everyone has to know oba balwana oba tebalwana oba beetuga oba tebeetuga. The truth is we have to do it in its own law, how it's supposed to be done. Newe bakola bati oba tebagala oba ne federation oba ne bagikuba tebagikube. The truth is we have to be organized because that's how the world order moves. Okay. You know, if you see all the people that deal with the art, things they do, they have to deal the way how it was created because this is creative art. Tosobola kulwanyisa Katonda. Kati yogamba bo mu kifo ky'okuddayo okuyimba ennyimba bali kulwanira ebikadde, you see. So meaning kye bali okulwanira it's recorded. So kitegeeza zino eziddako era nazo bajja kusigala nga balwana. So they have to organize themselves. Tumanyi bayimba era bayimbi era bakabi. Kati saa zino si kyabwakabi bali kuyiga music business, which is of business development. So the department right now they have to look at is not them being stars. They have to come down. That's why you see them coming up together to learn things. So they need master classes, and those ones who don't know, they understand. You let them not think of the money because the money comes when you've worked for it. If they were ignorant at the money at the first time was taken, let them just come down. Okay. Everything oyiga. Singate bazi twala temandi ize. So right now they've come up. And we are the one to begin this because the next generation has to be organized nga fe umbrella okitegera. So balekera okulowooza mbuno kino kyabwe no bo beekuba babeekuba balwane. But all they are fighting for is the love okitegera. Nze naliko okay, I've been like with many whites. They've been asking me a lot of questions. I think I'm scared of Africa. You know, I'm fearing of avenging. I'm like, why? Tinanti bagamba twabakolonize nemuga no. One thing you have to know, it was the force. It was forcing the love so that
one day, one time, the next year of the generation have to be receiving the same information, the same message, so that it shows love. They were forcing love, but because the kings used not to tell you the truth, you don't have the history that is having the right information. They have to lie to you. Abasajja abakabaka edda baagaba abantu baffe bagende eri kati bano bwe baagaananga ne babakuba n'ekibooko naga tujja basi by force mugende lwaki bajjanga okusaba eno ebintu nga tebagana ebintu byaffe mubitusaba we mubitwala tunategeera tutya nti ffe tunabikonaga mutuwe kale n'abantu bammwe bajje batubeeremu okulaga nti tupromotinga ki love. Kati love yatandika dda naye mu kulwana tosobola genda muntu n'omugamba no wayi fulume y'ennyumba tugitereze era olaba n'abalala bwe babagoba gavumenti bwe bagaba beekalakasa kesise tugobe bannaye abayibala but olumala emyaka ng'ena esatu ena aga gavumenti nno eterezezza ekifo so mulekera okulowooza negative sides alone nti munaalwana naye munaalwana era muli okulwanirira kintu kirungi musigale nga mulwana tufune eddembe era mu kulwana muva eddembe n'emirembe. Okay, congratulations once upon okuba nti mwaddinganye n'omukyala waffe omulungi Nina Rose. Okuddingana twali twekyawa nedda nze sikyawangako muntu nenina tankyawangako but all you have to know love teggwaawo oba nga muyingidde endagaano ya Katonda cause okwagala nice purpose towards God. Omuntu yenna alaba actions ezikolebwa ku nsi. I think the earthly things, you know, actions come from the word act, and act is acting, and that's pretending. Yeah, like pretending to be it. So I think omuntu tunulira actions abantu ze bakola n'ozitwala I think oba okulimiddwa. Why? Because you are looking at the things that are being done unto the earth. Until love is coming from the owner who is a spirit. So all you have to know, the love is inside the spirit. So all the actions is lies. That's why we are seen as unto the earth. Kati buli kye tukola ku nsi osobola okutandika okwekombyemu alinga man, I'm pretending I'm acting. And these are the actions, but I'm not the one. That's why if abasinga obungi mujja ne mutubuuza nga ne Andrew oyagala kumanya, no, that's me. I don't want to pretend on the earth because I was given the power and authority over it. So ekiri mu nze kuba kwagala. Omuntu oli wabanga nagenda nakola actions ezitansanyusizza, it is okay. They are just acting. It's just acting. She's acting. So abasinga onji balowooza muno love eggwaawo. Love teggwaawo. Eggwaawo ng'ozzeeyo wa Katonda kuba kye wajja okukola no ku nsi kulaga ki? Love. And love has to be for everyone. Yeah? Love, if you have a friend, you have to love them. If you have... So, ate kati ate bano ffe be twagala tukomitinga nabo tugamba nkwagala naawe njagala mu bantu nga bakimanye Katonda nga kimanyi. It is very hard. To leave them, yes, and now oyinza okubeera nga olina gw'oyagala tolina mumuleka. Why? Because munda kwe kwagala zino actions tuba twebuzaabuza. It's acting, it's pretending. Okitegeera, but nze sisobola kukyawa muntu yenna bwe nali njagadde era nenina akimanyi. That's why she trusts everything that I do. Because ye bwagenda n'akola ekintu kyonna ky'aba akoze akimanyi oba nange ne mbaako byenkola akimanyi nti nno nze sikyawa abantu akimanyi sikyawa muntu. So buli omu yatereza ensobi ze ezabaviirako okwawukana alya oba explanation ogitegedde. I myself am a friend to Dina, like we've been friends from childhood. So you know, yes, twakula fena. So nga mwepicha twakula no, she can tell you ndoza mwesiganya abakazi beboogera. Yeah, mwakula mwiraba, right? If you want to know this, I think osobola ogenda ku street z'Ensambya ziriraanye sharing Sambya Central, because Nina n'okutandika okuyimba lwakwanza abantu bamusinga onyimba gamba amazima yasooka ne Shiba okuyimba ate nga akyasoma. Yes, yasooka ne Shiba because ye bwe yajjanga ewaka ng'atolose ku ssomero nayiga okuyimba ate nga ali hard working. Si wange ewaffe mu maka bazaddebo ewaffe no so wanina ne ali muto but yatulokange ku ssomero ewaka najja ewaffe ewaffe. So you have been part of his music when I was as well young because the brother wange agenda nakola studio bamuyita David Segira naye bamuyita Ojambo naye ffenna kati batuyita ba Ojje. So even everyone, yeah. So ffe tubadde tulina mukulu wange
nga akola nnyo ebintu bya production era ne Queen Beast yali akolako navaako oje. He's humble as well, you know. So ate mugezi. Fenna waffe tuli bagezi nnyo nnyo. Ate tuli humble tuli bana bampisa. Kati omusajja abasajja bali bankoledde studio. So Nina gye yajjanga. So kati Nina amanyi bulungi nti sina mutima ogwo. Kusobolamu kyawate nga nze kati ewa Nina musically ninga kitaawe. Mwagala temwagala. So tasobola kukyawa taatawe. Okitegeera kyovola Nina ne wabanga andiseko ka distance apart nabanga ina byakola muleka ninga naye ono mukwano gwange Nina wange naye ate muwala wange. So manyi weaknesses ze zonna muga manyi bambi kasoka akole kino ne kino akole kino but she's very understanding. Yes she's mwana muto mu bwongo nti no time etuuka tuina omanyi ffe abaana tugenda okula ne tufuka abakulu nga tuina obulamu bwe batatuyisaamu. So kati stage eno ejja netuhaunting but we have to achieve it before nga tetunatukate ku stage zi floors ezenene kati wali 4th floor ba 5th floor badde tuwagikozesa eno mu 20 ekulumba ya 20 ekulumba mu 5th floor. So Nina I think she's yeah, njagala nnyo abantu nze sina ekansi sakozibule whenever nze buli mba njogera wonna lwakuba nti no mu cramming amwe kamwagala kati mwaba mwagala and that's good mwagale. So how did the project come up? Who came up with the idea about the new project that is supposed to be out soon, you and her? Project nyingi zibaddewo of course twali twakola nyingi. Just to vibe ne tugamba manyi let's shoot this because nze ekizibu kyenfuna eri Nina abantu abasinga obungi wemba ngenda okuperforming oba okwimala naje mba nkyadde musical bamumbuuza waye nyimba ate oli producer. So I'm like okay this is my work. Tugamba nti wakuforcinze okuddayo? No abantu no but of course music we do it for people. Balina okumanja that's the market. So nenda banga pozi baagala oluyimba ogenda okwesanga nti Nina baagala nnyo identity ngevudde ewandre konzinze kitawera mu music okitegeera. So I feel good when they ask me for that nimanga I have to go and make her song so that she comes again because her happiness is music. Actually Nina happiness ye music. Era oba oliawo nga waliwo omusajja aba ayagala oba omukolaki omusika kina ino kimanya tasobola ekintu kyasinga okwagala mu bulamu music because akuze kyayagala. She has that passion. Omanye ekintu like ekyamujja ne ku fashion aga no nze njagala fashion nga njagala kwebuzabuza kola kikuingira music kuba music already yali gwe yabeera introduced naye mu market ya Spotlight. So yenna aliyo noloza nti no nja kukafunza simanyi biki music malenga kwe no tosobola mufunza. That's why nze okwatagana ne Nina the drug is music. Okitegeera anjagala nnyo ku lwekyo koze nze yakimuteekamu nti tasobola kubeerawo nga takiri. She loves music. Should you think that you're part of Nina Rose's music career over journey because since childhood you have been with her? Yeah, even first time singing, writing music. We've been friends and abagalanira. Ngabe emikwano ngomanyi muli bato mwagala nnyo biki so twalina ne ba friends bange kati yes most of my friends like seriously kati ogenda okutunulira squad yaffe mwalimu actually nabo ba gift kuba ba gift bo bali batumentalinga yes gift mu bebamu ku bakulu baffe bali batumentalinga. We have someone in Zambia waliyo there's a guy bamwita Ranks Nature. He's as well talented. Yalinga nnyo ne bakamillion somewhere azaba but he's still there. Ida chali talented. Then waliwo balokodawo. We have friends like Balio bani ne Baliviction babaddewo. They know how talents like be, you know. Waliwo soft chali waliwo gagwe naimba na yakayimba kankaso kamita soft chali ketwaddamu ne gift of Kado. I as well saw him here Federation why and I was happy. Yeah. So abantu abo nabo basobola okugamba gye tuvudde ne Nina. Sinti mbono try to mind tuli ewasa nedda but the friendship even last time I found OS ne mujjukiza nga Andre sawezo wali ne Nina bannange na tenanga gwe guy nga muli badda kuba butonga mwe mga yes kuba bo bali bayimbi bakabisa wezo ngaba OS tubegomba baziyoni bajamalo bonna bonna tubegomba ngobu muyimbiro bo biyimba no I used to love
the talents of Ugandan musicians, but the music was obvious that whenever or wherever you could go, it was the Ugandan music. So Ibanga culture and tradition is compulsory. Then music when alinjagala yalinga Chris Brown, Akon, chibe banjigiriza okuyimba, those Jamaicans, Nigerians, Arabic music, biche mbadde nze nga mpuliriza. Okay, nga tumaliriza nina moyo obubaka obusembayo mu music we ne mu mukwano guno friendship byonna ebyo maka moyo obugamba. Banaye omuntu omukulu osobola omugamba message. Nkwagala nnyo weekuume. Ayi kyo wandigambye wuwo. Kyo wandigambye wuwo okukuuma mwenna Katonda yabakuuma. Kabeere nze kabeere ffenna Katonda yakuuma n'ensi yagikuuma kuba yaginako obunanjibwa yasettinga amateeka kwegali gwagagwamu kyokoze nga kikwata. So I think ekyo tekyetaagisa nakuga, but I think buli omu yenna nze njagala abantu bonna. Baagala nnyo abantu bonna. So nina ina akayimba kapya kagenda okukola releasing, like is it mugita premiering. Ndoza ayinza okukata oba enkya yangambe bajja kukata nkya obalira nkya, but it's a nice song. Kayimba bakayita Water. Water amanya amazzi sigana age Uganda galiwo gonna aganina no Mukama Katonda gaba afumbye agambye afukira Water bwagambye kati tugende n'ekiki tugende n'ekye kubanza saagala kwonoona naye nze kuva dda nsekaaseka ate nze nze kambabulire nze mbeera happy tosobola nakumanya nti oba nsobola n'okulwalayo yadde akalwadde akamu kuba nze olaba kwendi ku nsi Katonda nti yasinga ffenna tufuga ate yatwagala ate nze Katonda yanjagala nze taata wange Katonda njagala mukolerako n'ekyejo mu obubaka obusembayo ndinakuuma obwesigwa obaka omugamba simanyi ebyo byonna bibyo kirungi nnyo owulidde Betty byakugambye akwagala anaye Betty naye bannaye oyagala abantu abagalana Betty osibaako n'abantu abantu bakwa Betty nkuwalana